ebuuza so naye katulinde ebigenda okuva sayidiz eyo ate mu maaso awo kaakati abamu kwabo abakwatibwa kwolwo olunaku ye Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya yayawuddwa ku bano abakyajingiddwa embalala ye n'aleetebwa e Kanyanya. Jjukira e Kanyanya waliwo fayiro eyokukola dduyira amenya amateeka kati bamujje ku musango guli bamuleeta ku guno. Fayiro eyo omulamuzi yatugamba nti nno eriko abantu 10 and many others. Kakati many others oyo buli we bafunayo nga bajja bamuleeta bamugatta ku ki. Kakati yekitegeeza omusango guli bagumugjeeko bamutadde ku guno. Kati yayinza okubanga abaamukwata baali bamuleeta ku guno. Oba naye ajja kuddayo afune asomerwe guli. Naye okumwawula kwe embalala kitegeeza nti maybe guno gwe gusinga obunene. Oba ndooza guli teyagukola teya obstructinga mu basirikale kukola. Bagamba kati muteeke ku guno. Bagamba ayinayo fayiro already ebadde pending. Kakati ku fayiro okwo nno kwe kuli Alex Waiswa Mufumbiro, kwe kuli Sauda Madada, kwe kuli Akireewo, kwe kuli Edi Mutwe n'abalala abakola ki abakwatibwa. Kakati okusinziira ku mulamuzi yagambye nti nno omukyalo ono Olivia Lutaaya agenda kubanga akomezebwayo ngenda kuza omwezi 18 wamu ne banne abalala bwe bali ku musango ogwo okwongera okubanga ate basaba okweyimirirwa oba okumanya ebigenda mu maaso ku musango gwabwe. Kakati omukyalo ono Olivia Lutaaya anajjukirwa nti nno omwaka oguwedde y'omu kwabo 18 abaali bakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi mu kalulu ka 2021 wabula n'ateebwa mu kisonyiwo ky'omukulembeze w'eggwanga. Kakati yazzeemu okubeera nga ate azzibwayo ku nsonga ate eyadduyiro amenya amateeka. So awo nno we tuli tugenda kubanga tulindirira okulaba ate bigenda kubanga biggwa bitya bigenda kubanga bikola ki bivaayo bitya mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kale awo nga tuvuddewo kakati bannaaye bw'obanga oli eyo ng'obadde onoonya kalimu nga kakyabuze badde ensaamu wawula amatu. Kakati omwaka gwa 2023 gavumenti yali yavaayo neeyimiriza okubanga ate egaba emirimu ng'eyita mu kitongole kyayo ekya public service ministry ya public service. Era gavumenti yali etegeeza nti nno tewaali kasente ka kusasula bakozi baali bagenda kuweebwa mirimu. Era bati gavumenti neerekawo omuwaatwa gumu nti Saimo aba avuddeyo munoonye asobola okubanga amuddira mu bigere. Awo ka gavumenti webadde eyita okubeera nga ate recruitinga abakozi ab'enjawulo. Naye kakati kimwayagaliza embazzi Kibyaga asudde emirimu egisoba mu 683 gyegiriwo gavumenti gye yalangiridde. Kakati Minisita Mululi Mukasa era nga ne Minisita wa Public Service yavuddeyo n'ategeeza nti nno emirimu gino weegiri era nga gisaasaanidde mu bitongole bya gavumenti ne ministries local government byonna ebyo byonna ebisoba mu 103 abantu gye bagenda okubanga beefunira emirimu. Kakati gavumenti egenda kusaasaanya bilioni 124 n'obutundutundu 8 mu kubeezaawo abakozi abo begenda okubanga ewa emirimu omwo mwe muli n'emisaala. Ate ekikulu ekirala ky'olina okubanga omanya nti abasinze oba oyinza okugamba nti nno abali mu kusagambiza mu windo eno egguddwawo be bannaffe aba minisitule y'ebyobulamu amalwaliro. Abasinga mubadde mugenda mu malwaliro ne mugamba bannange teri basawo ebyo byonna nga mubyogera. Kaakati abano nno abantu abasoba emirimu egisoba mu 1477 gyegiriwo okusobola okubeera nga ate gifuna abakozi oba abakozi 1477 bagenda okubanga bakola ki bawandiisibwa mu ministry y'ebyobulamu. Kati bagenda luddawa gavumenti erina center 3 empya zeyagala okuteekamu abakozi. Eno nno waliyo Oracha mu Apak municipality, Nswo mu Kira municipal council, Kibiri mu Makindye Ssaabagabo, Nyangiriya mu Koboko n'ebitundu ebirala bingi nnyo. Era nga abagenda kusaasaanyizibwako miliyoni
306 kakati waliwo health center 3 ezaddiziddwa obujja era nga nazo zeetaaga abaki abakozi Kyondo health center 2 eri Bundi Bujo, Kabingo health center 2 eri Kasese n'ebitundu ebirala era nga nawano obukadde obusaba mu 306 nabwo bwe busubira okubanga bugenda kukola ki kusaasaanyizibwa. So kikyengezaako kugamba nti kakati gwe ogwa mu sekita ki gendayo okebera olabe oyinza okubanga ogenda kufunira awo omukisa okusobola okubanga ate weefunira akalimu olinashi side eno nga petitions zikyagenda mu maaso omukulu aba yeesimbyewo ku kifo kya Isingiro